Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Mukane bali kubeera ngoli muklaba Delta TV tukole tuli waneno ishaka Ruhande Ruhande oba Ruhinde Hilda ndina abagole baffe omugole yakajja ew'omwami we bali mu kwekuba ebifaananyi ebiseeka bane buli kimu kitambudde bulungi omukyala anyumye nnyo omwami ali wano ndowooza tayagala wadde mukyala aveewo. Sharita, how are you? So beautiful. Thank you so much. You're so perfect. That's why jendi mukwano oyagala mukyala wa aveewo wano tutwala musajja tata ngenda kwogera mu naye sabosembereko wano sebo kererezaamu katono kubali lwaki toyagala aveewo kubanga tutuukiriza ekirooto kyaffe ekirudde ebbanga eddene nga tukisuubira ate sikisuubira wadde bakisabye ebbanga ddene naye mukama nga tannatuuka naye kati kituukiridde. Obadde omwambaza empeta olina obugambo obulungi bw'oyogedde nga bulaga nti buva ku ntobo y'omutima gwo. Biki ebyo bibuuzo byayise ebimuleetera? Nayagala mukyala wange myaka 17 egiyise atukyali bato ng'ali mwesitu ng'ali mwesitu ne tuyise ebizibu bingi nnyo naye ne tugumiikiriza. Nebaza mukyala wange ono kungumiikiriza otabanga bakazi balala. Yayagalanga twayita mu biseera mu myaka gya 2023 abantu bakwata essimu saate siri 10 naye teyabirowooza kena mukyala wange ono namwagala nga talina simu nga nkolagana na simu ya waka eya maama nga kwenkuba naye kale omuntu agumiikiriza ebbanga ebyo byonna lyonna kiba kizibu nnyo kutuuka nange n'omwami wange mwebaza obutansuulirira obutanneerabira anjagala era mu buli kimu kyankolera nkolera n'omutima gumu era n'olwekyo nsuubiza ngenda mwagala paka okumenkiriza wali osuubira otuuka ku kino oba gwe wagumanga bugumirwamu kwegamba ndowooza omukwano gwaffe gwali salinako kirubirira naliwo nga manyi nti tugenda kwagala nabwe tutyo okutuusa mukama watugabira era nsuubiza sigenda muvaamu sigenda kuvaamu sweetheart sigenda kayimba kiyinza omukubira kati akajja mu bubaka bw'atawagala ogenda kadiya bwerere obeera onyiga obeera onyiga twakaweza kwasatu atali nawe muwe nze muweereza akayimba akajemi culture akategeeza saba olunaku lw'oli nkyawa ono first born oli namuddako baana babeera baana batwalira wamu singa okwebaza abantu twatandise olugendo luno yesterday netusula embalala tandika nebalizagala abasuubuzi bannange bensuula nabo abe kubikolwa bya Uganda mwasigazaako kimu kya buvubi obulimi n'obulunzi byasigala eno bwagambye. Mukane bali kubeera ng'oli muklaba Delta TV tukole ono ye mami w'omugole naye mami muto mami alabika bulungi mami konamu ate wanyumye mwana lwa mwana wange yeka Hilda yandeetedde okunyuma kuno oli otya leero ndi munnange mukwano endi kwa muzaala ng'oli muto nze Hilda mwana wange nze mukuziza kuva mu buto muganda wange yafa namundekera naye nze maama nze mulabiridde era mwebaza nnyo ampisiza ekitiibwa okukuziza ng'omuteekamu ki ekimuleetedde okumiikiriza n'afuna omusajja Hilda mukuziza nga mmanyi nti mwana wampisa era nga njagala muntu atya abantu muntu awo omuntu ekitiibwa omuntu alabirira abantu Hilda alabiridde abazadde alabiridde amaka gaffe gonna
era nakati kwekulabirira bbaawe we yatuleetera omusajja ne tumusiima era n'agamba maama nja baleeta omusajja mu lujjudde era akikoze just for you. Muwe kuhaga mama n'omwana. Mama uno Mami bako ky'omusuubiza mukwano. sigenda muswaza ngenda kwagala omwami wange n'omutima gwonna ngenda musuubiza sigenda kumuswaza genda ze kubanga omwami mwagalira ddala. mwana wange Hilda nga ondeetedde omusajja n'otuleetera omusajja n'otuweesa ekitiibwa mwana wange totuswaza era wa musajja ekitiibwa fumba kakasa obufumbo bwo weebale nnyo weebale ddala mwana wange. Buli alowooza nti mwami Azizi asobola omwagala nze mukyala we omu bw'ati abalala bali ku byabwe ayagala nze ne bw'oneesoma n'ogamba nti ajja kukwagala nze mukyala we omu bw'ati gwateyamulukwe yakukubo. You smart from surface, Jamaica to murder. Wajanga saga, mulamu wange, na yofuuse ensonga. Wendi, siwe nali, mchuse. Wena zura kwe, nasachikowe. Watukula komugogo kwa abali bampubo kuchira evumulo nga baby wondo tebanyiga bakosa bikase. My love is your love. Kukwekewa kutekewa tibata kusingane zenolo nakulole ntawa tiba kiroto kyantisa era tabolo nakulole ntawa teruja lolinda kapepe ogende ondegane teruja niri basasi mukawompo oliwo nkubi omuko mugongo teruja nsaba olunaku lolintawa teruja lolinda kapepe ogende ondegane teruja. Lwakyo baleese ebintu bingi naye nga kinajjukirwa nti basooka kuweerezaayo nte nga mu kaseera kano omukyala yabadde ayambadde gomesi eyandaga okwagala era gwe kabuti yange awali kikunta enaku yange gwenyisindira abalala bandekawo nga balaba nfume igwe nonkula nonzigabiriza nze gwe wanzula Nongera munaka mafumu olwo ne kumitinga kubuzaako ne sekwe wano nga nayezera amanyizi yolimugobookuta babuli weera mbeera nkulaba nga nze golota kubanga bakuza era nawe wekoza Ndibe na wawoze kume
ate si keesi ya mu kkooti kuba keesi guba musango naye agambye nti keesi Mekalauda akalira Nawudalazizi ye keesi y'ebyama byammwe byonna obikuumire omwo era nga bw'olayidde naye alayidde nti ayagala nnyo agikusitulireko ng'ogendako mulago mupya kwongera muzaalira balongo nga togisibye kuno ezitali za ggwanga Uganda balese n'ebya Buganda kulaga nti Baganda gye bavudde era bwe weetegereza n'ekitundu ky'eno bw'okiraba taata tuleeta ekiwandiiko kino mu makaago nti tuli baana b'embuga era kibeere mu nju yo taata okikwateko bakitwaleyo mu nju abakitwala bakitwale mu nju kuba taata talina wakiwummuza wano ate bakiteeka ku ttaka enkoko eno nsaawo mannyoko n'omuko bamuwadde enkoko naye ekyemisana eno ebiningiti so mukonkusaba you are taking omuntu alina value ate I want to add on this. We have grown up with her. She has been good to us. She has been good to the community. Now I'm imagining you who is going to be her roommate. What will happen? Namukwasa omulindeje omuhabure omwegese abomwe abana bawe rugambo ebinarugamba habarhanga nihanga wale mnonga mwamtweli wa Vihiga Peza Yesu Oli mwana gwandiga Yesu Mukyala yakyusiza nadda mu party dress najja n'asala keeki ng'akabonero ak'obuwanguzi. Five, 4, 3, 2, 0. Wanji nataka feelings nababudu bwaka feeling n'ababbi baabwe abalala bali ku byabwe. Mukyala Hilda Mbabazi bwe balekwera mukyala w'amaanyi n'ositula omwami Azizi mpaka ewammwe bwe balekwera na mukyala mulungi mwe balina kukwatagana tusaba alabateremu obwangu mu maka gammwe. Oza program nono tewedde ewedde naye tosobola
gwa kasikitusizaako kyasinze tusanyusa bwe tugenda mu mikolo egyo abantu ab'enjawulo batulagirira naye bano katono batubuze naye era batubuzaamu bakamala netuddamu netubuuza laba engeri gye batulagiriramu. I am going to Mitooma. Yes. Where will I pass? You reach to Kashenyi, and after reach to Kashenyi, you get left. You come and direct me. The right is right. It is right. Is it right or left? Right, left. Then you drive until to Mitooma town. Then there is a wedding, an introduction. That nyami is very. Programu yaffe ewedde kwebale nnyo webalire ddala mukwano omukolo gwenzirako kwata gwegwo olowooza gwe wabaaki gwe batawase nawe bajja kuwasa era omukolo tujja kulaga waneno ku Delta TV tukole ojja ku Sharita's Bridal World tugutegeke obeere ng'osasula mpolampola oyambazibwe Sharita's Bridal World kwegamba buli kimu obeere ng'ogendako Sahil Water ku mukolo ate ne wano kumala kayimisobola okukwatirawo honeymoon kwegamba bannaayo omukolo gwo tugwesunze yingamba gwe wali mu kutulaba engato zo zijjakatosenseta oza simaliriza mukwano mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutulaba gitakewa City Bridals opangisayo gawo niye munakulaba mu spaces za bwereere ate akubeera mpeera mukwana kunkumire nkwagala nnyo okuva ku ntawo y'omutima gwange era nsaba Katonda akukuume buli ky'oluubirira mu bulamu mukituukeko ate naawe weeyagale bye. Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hill Water, purity, nothing less.